Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange bannyinaze abangoberera ku mukutu gwa Beyond the newsroom mbebaza era kyemukola kya mwendo mwingi wabula ye omusumba Aloysius Bugingo okutuuka ne kaakano tannaba kubeera nga yeewummuza kati oyinza okwebuuza ate kiki ekireetedde okubagula Bugingo okubeera nga alumbagana yali mukyala we nga ye ate omukyala akyakakasa nti Bugingo ye bbaawe amanyikiddwa nga Teddy Naluswa. Wuno amwogeredde ebisongovu amutegeezezza n'agamba bali byagala kubeera nga bamumiza omusu n'okubeera nga bamugoba mu kampuni ye. Baganda bange ekituufu kiri nti nga buli muntu woli weebuuza oddukirewa nga mu basumba gye twandiddukidde okubeera nga batulyowa emyoyo beeyisa mu mbeera bw'eti. Njagala nkwe video eno olabe butya Aloysius Bugingo gyagenze maaso n'okubeera nga ayisaamu yali mukyala we eggaali n'okubeera nga amuweebuula. Kino kigenze wala waliwo ensonga ezimu eza Pastor Bugingo oba oliawo ze mba saagala nakuleeta nga ziyinza okubeera nga zikwasa obusungu naye ku lw'obwetaavu bwammwe okubeera nga muzimanya ne ngenda mu maaso n'okubeera nga nzireeta. Wabula nkusaba video soko ogimpere like wamma ate nkuwe video eno ogirabe subscribinga gwatannaba twegatako mu butongole ate era bw'omaliriza ensonga tusikwasaganye kansooke nkuwe video eno ate tweyongereyo. Bali bangobye musoti mukwalesebwa okwange bali bangobye kiri ku record ebbaluwa gyeziri. Yes, omukazi n'omwana beegatta ne bawandiika okungoba nti bakoze resolution nga majority ngobeddwa mu Salt FM Limited, ngobeddwa mu Salt Television Limited, ngobeddwa mu House of Prime Ministers International Limited by guarantee. Naye bagenda okuligestalinga nga tibakola majority. Nga omwoyo omutukuvu yabasookayo. Ebirowoozo byantawaana mu mutwe kubanga bansuubizanga nti nja gweddalu, nja kweyambula, nja kujjamu engoye. Nze bw'ontwalako ennyumba sigwa ddalu, bw'otwala ettaka sigwa ddalu. Naye buli kintu kya Mukama kinkyankalanya. Wakati awo nangamba naye bano abantu tebasaaga nze ensi kati nagikkiriza. Kabeera ani bw'akugamba nti nja kukola ekintu tokitwala nga kyakusaaga ne baba ye yakuyonsa. Okusinziira ku Aloysius Bugingo yagamba nti omukyala n'abaana baali bagenda mu maaso n'okubeera nga bamugoba mu Salt Media oba nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baagala okubeera nga bagabana ebyobugagga bye nga kyali mulamu oba nga babimuggyako nga babitwala. Waneeno wennyini wetuddirayo Pastor Bugingo lwe yatandika okugamba endiga okusonda ssente eza radio ne TV. Abagnange abangoberera era abawuliriza kino kiri ku likodi nti Pastor Aloysius Bugingo ebintu byonna byakoze ne bugenda n'omubuuza ettaka ly'ekkanisa liri mannya gaani ojja lisanga nga liri mannya ge n'abantu abamwetoolodde. Ngenda kubeera nga nkwa video eno njimaleyo nga Bugingo agamba nti bwe yazuula nti abaana bano beetaaga okubeera nga bafuna emigabo gyabwe oba shares zaabwe mu media kiki kye yakola nga ba majority shareholder. Jjukira okusooka baaliko basatu ye muwalawe ne mukyala we Teddy Naluswa. Bw'atyo yagenda mu maaso n'okubeera nga afigitinga oba nga ajingirira n'afunayo abantu abalala basatu be yateekako. Instead okubeera nga akwata radio nga bwagamba nti media ya buweereza n'agissa mu mannya g'obuweereza kubanga tewabaawo abivunaanyizibwako okuggyako omuntu oyo yenna abazzeewo ng'akulira obuweereza obwo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ati awo wewavaayo omuntu yenna n'agamba nti abasumba abamu muli bafere ekyamazima matuufu tere wo wakanyiza muntu oyo. Nkusaba video jimpele like
wamma kankwe video eno kyokka ate era nkuwe n'endala nga Bugingo alumba Honorable Muhammad Seggirinya. Nengamba gwe nazaala ne yamuzaala bye boogera biyinza bitya okutuukirira. Omwoyo omutukuvu n'ambikulira nti radio ne TV ne church bw'aba bikufuuza oba owedde amazima ga Katonda ne ntuula ne mpuliriza eddoboozi eryo gye livudde ne ngamba mpulidde bubi ne nziramu ne nnoonya kisoboka kitya nti registration zoogera nti muli basatu singa bawandiika ababiri nti baggobye oba ogenzi ensi kye bayita majority ne bwe muyitamu olwala eba majority ne mpita balooya bange ku speed ne mbagamba nyongeddemu abantu nyongeddemu gundi kuba bino ebintu by'abantu ne nyongeramu abantu ku speed ne tuwandiika ku speed ne tubigestaringa ku speed kumbe nabeeri bali mu kukola twabiteekayo Mande ne bangoba ku Wednesday naye bagenda okungobanga bwe bagattamu abagambye nti ye majority ate okusinzira ku updates si be ba majority ne babagamba temusobola mugoba mpozi munoonye ne bana abalala kuba nabo ba member. With due all respect, baganda bange mwenna abaweereza abali eyo nga mutandise obuweereza nga mubutadde mannya gammwe ekituufu kiri nti ebyo bye mukola byammwe ekitegeeza buyimiriddewo ku mannya gammwe bw'obanga oli ku Katonda ng'era Katonda gwe weesigamyeko lwaki obuweereza mubatemu ebintu byonna bye mugula nga bya buweereza lwaki temubissa mannya ga buweereza ekiba kiraga nti obuweereza obwo bw'obuteeka mannya go buba bugenda kukoma ku mulembe gwo era bulina tambuzibwa famire yo so nga ate waliwo obuweereza nga omusumba bulimu bw'aba avuddewo Katonda asobola oyimusa omulala kakati nno wuuno Pastor Lozias Bugingo era agenze maaso n'okubeera ng'ayisaamu Honorable Muhammad Seggirinya eggaali oba ate ye yamukola ki ensonga yiino agyogedde. Nolaba omuntu nga simulokole n'abalemerako n'agamba abantu baggwayo dda. Omubaka bamuyita Muhammad Seggirinya simanyi gwe yatumanga Facebook ye nebeera wammanga wali twanoonya weeri watubula buli kaseera ng'ateekayo obutebe bukalu tewakyaliyo bantu eri abantu baggwayo dda oba Muhammad Seggirinya akyalipootinga update akyabateerayo okumanya nti Kanani teriiyo. Mungu amusaasire. Tuyise mu bintu bingi nobuuza ndi kakati onaafa kinze nga siripotinga bya muzikiti gwe Muhammad Seggirinya Kanani bwe gwamu abantu ofiirwa ki oba ofunira wa? Why do you report such a thing? Do you know that you are fighting the hand of God? Abakuŋŋaana wano singa basigala ne bakuba obwamalaaya ne babba ne bakola biki na biki ofunira muwa eri abantu baggwayo dda era tuno ku update baggwayo dda. Give more updates even today. Olumu tulaba abantu kulwala ne tulaba abantu kubeera mu mbeera mbi oba oliawo ne tulaba abantu nga bafa naye ng'ekituufu ekibatta nga tetukimanyi oba oliawo ekibalwaza nga tetukimanyi nga omusumba abuulira abantu n'okeera ku makya n'otuuza endiga. Ekyamazima amatuufu si bye bigambo biwandivuddeyo okubeera ng'okozesa naddala ku muntu wali ku ndiri amaze kumpi ebbanga lya mwaka mulamba nga talina kye yeekolera ku bubwe nga ye instead of okumusabira. Bayibuli egamba nti Katonda tasanyukira mwonoonye kufa wabula ate oyo yeenenyezza Katonda amusanyukira nnyo ate era ebeera mbaga mu ggulu eri oyo omuntu omu alokose. So kati omuntu oyo n'amwagazisa otya okulokoka singa obeera omwogerera ebigambo bwe bityo ebyefaananyirizaako bwe bityo? Bambi Muhammad Seggirinya siyinza gamba nti bwe kiba nga kyekikolwa kyakola nga nti kyalinga kirungi. Ne Bayibuli waliwo Yesu yagambira nga bamukomerera ku musalaba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi ki kye bakola. Kakati ate gwe amanyi ekyokukola wabula tomwegombesa nakubeera nga yeegatta ku ggwe kikyokkiriza. Kale ekyamazima kya buswavu ate era nga kikwasa ennaku. Wona Muhammad Seggirinya nga ayogera watuuse n'ebimuluma era agamba nti neebaza Mutonzi kubanga nkyali mulamu. Okuddawo okutereera nja kutereera kubanga we najjira
nga ninga omusokolemu ebyenda nendoza olengera ngenda nkomawo kubanga ngezaako okweriisa eddagala abasawo libampandimira ngoberera amateeka g'abasawo nja okutereera ekyo layisi nnyo ate abasajja bankakasa eri abazungu togenda kuddamu kulwala abakyasinza okwagala bw'ogamba nti abasawo bakugamba toliddamu kulwala abasinga beeralikirivu nti oyinza n'okuba waweebwa n'obutwa ekyobutwa ekyo kyonsi kyesigaliza olw'ensonga zange nkyesigaliza olw'ensonga zange naye nga bw'omanyi era tebibulamu naye nkyesigaliza olw'ensonga zange nga Ssegirinya ebyo ebimu nja byogera nga akaseera katuuse ng'ate emponye enteredde bulungi then mbeeko nange era ensonga gyenkola gyempetemaatema nti bannaye ebimu byali bwe biti ebirala byali bwe biti naye kansooke empone kubanga nyinza obyongera kati sajja ne banfundiriza ate ne bongeramu kakati awo kansooke nzijanjabe bino ebikadde then ebipya nja kuba mbitegeeza abantu wetutaali kiki ekyali ekisinga okukubonyaabonya ekisookera ddala nyina skin cancer ate bw'ojja n'ogattako spinal cord virus nafuna gundi virus ku mutwe nenzija nfuna langa diseases ate nenzija nfunamu separation era ya lungs bwe twali mu kkomera ekyo kyava mu kkomera kyamawugwe geeyawula bwe gati olw'obunnyogovu kati empewo empita mu buyisi kyova olaba bwe nkolola nnyo oluusi bwe mbeera ewaka amawugwe gano engeri gye gayitamu empewo nago gankosa kwegamba bingi nnyo ebizibu bino byonna byatandikira mu kkomera kumaze bagenda okuntwala mu kkomera nga Ssegirinya ebigambo by'omubaka Ssegirinya biibyo bambi waliwo ekinkwasiza ennaku bamubuuziza nti waliwo ebibongesebwa nti oba oliawo waweebwa obutwa Ssegirinya n'agamba ezo ensonga saagala kubeera nga nzoogerako nzaani yazoogerako kakati baganda bange njagala kubeera nga ntwala akakisa kano okubeera nga ate oba oliawo tusaba omutonzi akugumye Honorable Muhammad Ssegirinya ate era akusuuse engalo yeewonya okubeera nga ekukwatako bambi wuno musajja mukulu eyakeera ku makya n'azimba ekizimbe kye ekiri eyo mu biliyoni eza ssente naye agedde ku makya ogenda okubeera nga abangi abapangisa abagendamu nga ye kampuni ey'aba security guards ne bamukuba kuba ne bamusamba olw'okuba nga bo munnaye bayina emmundu era beetwala okuba nga be bayina obuyinza ebikolwa nga bino tubivumirira era ne tukoowoola ab'ebyobuyinza okubeera nga beenyigira mu nsonga eziringa zino bwe zitikankuwa vidiyo munywanyi naawe weerabireko babadde banzita olwaleero warabashakala nyumba yange nzize kubanja wano ne bagala kunzita myaka ebiri tebampase bano basajja basala ne bakkuba bwe bakuba ne bagala kunzita bakkubye kuvyagala mu kkubo nga wendi ku motoka nga embadde bagyonoona esasi libuze emotoka bakuba n'amasasi n'essimu zange bazituta ne sente zange sizirabako muri babi nnyo muri babi bambi muzeeyi esimu zonna bazitutte nedda akakantu kaleete esimu zo zonna bazitutte simu zange zonna bazitutte nesente zobadde miliyoni 15 siziraba wano mu nsawo soko oyige namba musimu onyige tugende kuba ffe twagala kuvaawo temuvaawo munyambe balinange tebagenda kutta muzeeyi baagala kunzita omulabi badde bankubye amasasi muzeeyi tebakyasobola kutta ekituufu kiri nti olwaleero oyina obuyinza osamba era okuba naye waliwo ewantu we tugenda okutuuka ng'obuyinza bwo tebukola nga wabula buyinza bwa mutonzi ebigambo bino oba oliawo bw'oba ng'oli eyo ng'olaba nga naawe oyisa abantu mu mbeera bweruti ekyamazima matuufu lumu oligasinkana n'omutonzi tewali bakwewozaako lwaki abantu tuluzinze nnyo omutima ogw'obuntu ne tubeera nga twekolera ebyo byaffe at least tusigalemu akatini akaagala muntu munno kuba mbakubiriza nnyo ku mukutu guno nti yagala nnyo munno nga bwe weeyagala baganda bange ebikolwa
ebyettima ebyekitujju bwe biti ebikolebwa ku bannayuganda bituuka n'okaaba n'amaziga. Sinayuganda yokka ne ku nsi endala be bakola ebikolwa ng'ebyo bikaabya amaziga. Naye ate era abakkiriza n'abasoma ku bitabo ebitukuvu bitugamba nti bino mu biseera by'enkomerero bingi ebyefaananyiriza ku bwe bityo bijja kubeerawo era tulibiraba. Baganda bange, nkusaba video gimpere like, subscribing ate nabatwegattako muganda wange ate mu ngeri yemu sharingirako ne munnaafune tubeere nga tutambuza ensonga nzeddeni akuuma atakuumira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza byokka ate era tusinkane mu video zaffe eziddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.